okujanga Bobby Wine. And tomorrow is the only day I'm going to be Bobby Wine. Twagenze kuba ndongo. Tuli mu bivulu kati Bungereza endongo ekaaba. Tujjako dictate endongo ekola ki? Ekaaba. Kyawedde milioni 5 service award yawedde. Kati endongo ngemazo service award ngemazo okugwa kadde tukube endongo yatandise okukaaba olwaleero luno. Tuli mu ndombolo ya solo tujjako dictate. So tuleme kukola bya bufuzi bya bukyayi. Tuleme kukola bya bufuzi bya bukyayi. Tuleme kukola bya bufuzi bya kusiiga nziro. Ekyokubiri bwe tubeere mu tolo okwenunula nkitwalanga abali mu kusamba omupiira. Omupiira golo girengera weeri era oguyina gwobolemezaako amaaso. Totandika kumaga mu kabolo boy kakubira omupiira wansi guli ogulaba gwoliko ayi omagamba goso kono gwa kabolo boy wantu inoterezo waffe tava ku kakati ati buliriza Museveni gwotereza Museveni olera kufuza emyaka egigenda mwana bwe yali anoonya obuyinza olwaliro bwaliko alright yes, yamenya bank biri mu kitabo kye mustard seed so in the mustard seed bamenya banka ne bazibba ne batema amatooke ne bali enkoko n'ente eby'abantu because balina cause tebamaga. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange okola kya ttendo nnyo nnyini ddala agenda maaso n'okuba nti nno twegattako enkya n'eggulo. Tusiima empeerezaayo naawe kubanga ogenda maaso n'okuba nti ofaayo n'otuwa amatu n'owuliriza. Abasiddiyo omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwe tugenda maaso n'okuba nti tutembeetera ensonga mu bufu obumu oba obulala. Olunaku olwaleero omukulu gwendi naye oyinza okuba ng'oyinako wali ogenze maaso n'okuba nti omulaba ajja kuba nti agenda maaso n'okutuwa omukisa akweyanjulire akubuuzeeko ebigambo tubigambe. Sebo neyanza nnyo neyanza sebo kuba nti osobodde okunoonyako. Yes sebo. Wampereza obubaka neŋŋamba ate ono akoze ate naye olw'okuba tukimanyi obuvunaanyizibwa bwe tulina busukka ku ffe obw'omuntu sekinoomu. Yes sebo. Twewa obuvunaanyizibwa bwa ggwanga. Kati omuntu ne bwankubira nzire baba banankwata era omufuna bulungi kubanga seekweka okolera mu musana kati era bonga nti nkwetaaga bo neetaaga kati ndajja kwekwekawa nga weeyanjula ffe byatuuka tukyasobola kwekweka naye nsiimye nnyo okuba nti osobola otunoonyako n'ebigambo by'oŋŋambye nti oludde ng'otugoberera ebigambo bye twogera eby'eggwanga nga byansa ebitakyamuukiriza bula ebigambo eby'ensonga. Amannya nze Ssaalongo Matt of Moses. Ndi mwogezi wa kibiina kye bayita National Economic Empowerment Dialogue. Mu bufunze tukyogerako nga NED nga bw'ojja okiraba wano National Economic Empowerment Dialogue. Twana engombo yaffe egamba nti money in your pocket. Sente mu nsawo yo. Sente mu nsawo. Kati waliwo amanyi otubuuza sente mu nsawo mugenda zijjawa ze mugenda okugabira abantu. Ensonga si ya kufuna sente zigabira abantu. Nga sinagendako na nnyo mu budget twagala okwogerako. Olaba nti mu budget tulinamu obuwumbi 162 bwakugabira abantu. Naye amakulu agali mu kugaba obugabi sente gaba gakufuula abantu bangalo bunani. Kubanga bw'obanga olina abanakugabira ate wetaaga okukola ate era obeerawo ologaka bajja kumpa. So kati ffe tugamba sente mu nsawo. Sente z'oba ozirina mu nsawo zikubaddemu zitya n'ozikozesa ebirala nga tozimaze gasaasaanya nakuddukako. So Ssaalongo Matt of Moses ge mannya gange ndi mwogezi wa kibiina NED era nga President Joseph Kiza Kabreta ye mukama wange ye mukulembeze wange ye President wange era gwe nsuubira agenda okuddako alina okubbulula eggwanga Uganda. Kale tweyanza tujja genderawo mu nsonga wiiki eno gye tugenze maaso n'okuba nti tukuba amabega abasuubuzi oba abasuubuzi n'abatunda ebintu mu Kampala naddala mu zaaked n'ebizimbe byonna ebiri mu Kampala bagenda maaso n'okuba nti bagatta eddoboozi awamu. Ndowooza oba luno lwe lwegatta olukyasinze okuba olw'amaanyi abantu bwe bagenze maaso n'okuba nti bayimirira mu kkoozi emu ne basalawo okuba nti baggala amaduuka gonna. Ensonga yagenze maaso n'okuba nti ebeegazaawo yenkola ya IFRIS eyagenze maaso n'okuba nti
eteekebwawo mwe balina okuba nti bakozesa obuuma okuba nga bakapcharinga buli kintu kye batunda nga bagenda maaso n'okuba nti omusolo gugenda direct n'okuba nti waliwo obwerufu wabula bo bagenda maaso n'okuba nti bakisimbire kuuli ne bagamba nti tekisaanidde oba akadde mwe kyajjidde tekisaanidde mu bufu obufaananako bwe butyo okusinziira ku ggwe ekisookera ddala IFRIS okusinziira ku ggwe kyeki kiyamba kitya era ddala abasuubuzi bakoze kituufu kakati nja kwogera abantu kye basobola okutegeera amangu IFRIS nkola ya gavumenti oba ya kitongole ekiwooza ey'okusoloozaamu omusolo gwabwe mu bumpimpi nga tebabbiddwa ekigibaleetesa bo bagamba nti waliwo abantu bangi nga bakola naye nga tebawa musolo bwe bagenda ku nkomerero y'omwaka okulaga biki bakoze babagamba tetwakola kati bo nga URA kulaba mwaka ku mwaka wali tovaawo birutya nga tewakola kati ekireetesa enkola eyo kwe kuba nti kyokola kibakuwoozaako kyokola kibakuwoozaako bwe tokoze tebakuwooza nze ng'abadde atambulako mu nsonga z'abasuubuzi n'okulaba bannanga abalala bali mu kkowe eryo eno nkola teyandibadde mbi nja kuwa ekyokulabirako nti nyina mukwano gwange baamubanja omusolo yaggulawo kampuni n'afuna tini namba naye kampuni neggulawo olunaku lwe yaggulawo lunaku lwe yaggalawo kuba kampuni yagiggulawo ng'alina ka bizinesi kagenda okukola ayina omuntu gwaleeta okuva ebweru muyimbi agira mu kampani eno gwagenda okusoloozaako omuyimbi neyeekuba n'atajja so kampani neggalawo netakola myaka 10 ne batandika omukubira amasimu tukubanja sente mmeka miliyoni 85 tutandika obikolako omusolo kubanga ofuna tax agent n'akuyambaawo biki kakati bwagezaako muyamba ne bakukendeza kutuka miliyoni 2.2 kati waliwo mabega obakola kibaita upgrading the system bagiza bujja bagenda okumaliza ogiza obujja nga gufuuse miliyoni 10 tuli ku miliyoni 10 ku business etaaliwo naye URA kugamba nti okubanga olina tini namba kitegeeza wakola naye obaito tubuulira kati njala kulaga obuzibu obuli mu URA mu system zayo ekukyajinga omusolo yonge etebereza butebereza nti wakola naye nga tuwakola tiwakola gye byawunzikidde nga tukoze byonna ebisoboka ng'omusolo bawunsi bagamba nti atukakasiza dda bituufu ekyo kitutte emyezi okuva mu mwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde paka kati wenjogerero olwaleero okutuuka okukiza nti naye kale nowakwe tiwakola katukukyajingayo obusente miliyoni 2.7 naye tutegede tiwakola naye kale bati wakola badde olya oyambala onywa kitegeeza ofuna naye bali bakyajinga kampuni kati omuntu afuse kampuni kati ekiri ku IFRIS yegamba nti kyokola kitukuwoozaako oba kitegede kati omutawana oguli mu system eno aba URA ekitongole kyabawooza tebakinyonyodde bantu kitegeera ekyokubiri kino kiryanga kya lusaagiriro naye abantu balina endowooza nti tosobola kuwa musolo mu butuufu bwagwo business nesigala ng'ekyatambula njagala mumpulirize bulungi abantu balina endowooza nti tosobola kuwa musolo mu butuufu bwagwo business nesigalawo ngenda kuwa ekyokulabirako kubasuubula owa import duty oba omusolo gwakujjako ebitundu 3.5 ku 100 wano ab'amakolero bagita excise duty eri wakati wa 10% ne 200%. Ojja kuteekako mu URA excise duty bakuwe categories. Wine bamujjako 200%. Sabuni buli kimu balina category nti wano 15%, wano 50%. Kati tubaze oli 35%. Kati ne bakujjako pay as you earn. Pay as you earn. Pay as you earn wabakozi ne income tax wa bitundu 3 ku 10. Kati gatta 3.5 na 3 oli mu bitundu 6.5 ku 10. Kati bwobuwa badde olina omutwalo gwa sente gumu already katugambe nti kati nina omutwalo gumu gwe ngenda okusuubuza kati mu busuubuzi bwange omutwalo guno ogumu ngenda gubala nti ebitundu emitwalo 6
kakaaga mu bitaano kakaaga bitaano kaba ka gavumenti gw'osigaza 3,500 3,500 kati ku 3,500 mwe nyina okunoonya renti nina okubalako eza renti nina okubalako ez'abaana wano abananyambako abanasitula ebintu n'amasanyalaze n'ebiri awo ku 3 mmeka 5 kitegeeza ku mutwalo ogenda okunza ng'endako nga 1,500 ekyo gwe musolo kati abasuubuzi kye bagamba nti emisolo mingi tosobola kugiwa mu butuufu bwagyo n'osigala ng'okyayimiridde kyokka ng'ekyo kikolebwa waliwo mu makkati awo abasuubula ebintu byebimu nga bo tebawa misolo lwaki lwa kikula kyabwe kubanga bo abamu balina oluganda ku mukulembeze abalala bamuliraanye omukulembeze abalala mikwano gya mikwano gwa mukulembeze w'eggwanga era njagala kukakasa nti tulina ebizimbe wano mu Kampala nga n'ebyo ebizimbe ebimu biriko ofiisi za gavumenti ezimu ku ofiisi za gavumenti eziri ku bizimbe ebyo kyekitongole ekiwoza ky'omusolo kye bayita URA kiri ku bizimbe ebimu ku byo nga tebiwa musolo kati omusuubuzi ono gwe bwayagala omukama ennyo naye ng'ate amanyi nti oli nanyini kizimbe kiri ne URA ekwepangisa tawa musolo gw'olowooza ki mwenna musuubula ebitengi ni wali waleta container ne ziyitawo gwezo ne bagano zokyeza wali kuba tuteekeddwa na bisuubulayo wali waleta linglong emipiira gy'emmotoka n'agutuna emitwalo 25 gw'ogufunako ina gutuna emitwalo 35 oba 3 nga muli mu market mwenna muli mu business yemu kati ebyo byebizibu ebiri mu basuubuzi ekyokubiri omuntu wa factory avuddeyo ne mu distribution yalimu ne mu wholesale yalimu ne mu retail yalimu ne mu butembeyi yalimu kakati gwasuubula ogenda kuvuga nyota naye mu magoba atobo kyasobola ekitabo kyogenda okutuna 2,000 yaja lituna 1,800 naye atosuubula ku ye kati obutali bwenkanyi obwo bwe buleetedde bannaffe abasuubuzi ne bagamba nedda so kati ekintu kya IFRIS kyandibadde kirungi naye enkwata gikyakwatiddwamu ya kivando ne kitujjukiza omusolo ogw'omutwe mwe muli baana bato naye abali mu myaka gyange abatutetutteko tujjukira omusolo ogwo ogwakaguwa babakwatanga bakusiba akaguwa kuno ne munno nembeera abantu nga 6 mutambula muti mulayi babasibyeko obuguwa kubanga tondasasula musolo ogw'omutwe omusolo ogwo ogw'omutwe Dr. Besigye wajja okwesima mu 2010 n'asuubiza ogujjawo Mwai Museveni n'agamba nti zeetagidde mbagire okole ki guveewo naye kati badde bakituuziza kubanga walengeranga abakwasi b'omusolo nga bajja abantu nga badduka ne bamenyeka n'amagulu kyabadde kizze mu IFRIS mu kikuubo ng'ab'emmundu bayimiridde sayidi bagoba abapiki bagoba ab'ebigere bakubanja lisiiti naye jjukira nti IFRIS oba okuwa omusolo guno gwe twogerako ogwa VAT 18% olina okuba nga bizinesi yo equalifyinga ng'osobola okutunda essente ziri $150,000 omwaka kati ekibuuzo gwe basanze asibye akabwa ku ggaali ng'akatwala ne bamuyimiriza bamusaba risiiti gy'akajja bamaze kutegeera nti mu kisibo gy'akabwa kiweze $150,000 bakusanze olina buswiti ne biscuit obutwalira baana bo nze ndi salongo mulamba mbanzire kabalongo bansaba bakasu dadi otweteo biscuit ice cream kati wenfuna ice cream nyina okufuna receipt kakati otegedde nti bu biscuit ne bu ice cream we buva bwentwalira abalongo buva mu business eweza $150,000 oli okonsabe ekyo kubanga kiri kye baliko yes kituufu oli muntu bw'oba olina kyoguze olina okuweebwa receipt naye enkwata gye bakikwatamu kyegambye nti bali batuzizaayo ku musolo guli ogw'omutwe abantu bagoba miki misinde so ndowooza nti tekyabadde kya buvunaanyizibwa abantu beetaaga okusomesebwa bategeere IFRIS kyeki kiyinza kubayamba kitya kubanga bannaffe bangi bali mu bizinesi zino si bayivu ate oluusi tebangwirwa kukozesa bayivu baba balira ebitabo kyamanyi kimu nasuubudde ekitabo nusu 1,800 kifune 12 ndyako 2 ekyo kyamanyi era bw'aba natunze ebitabo 10 nyinako amagoba gange 12,000 so ekyo kyamanyi kati olwali komugamba yeta aba auditor kakati ate filing bwoti kati ate kola bwoti oluusi bakalubira kati IFRIS ye badde bangwiza mu kimuti ekitabo kisubula meka kubanga olina okudikirayinga nakigula 12,000 nakitunze 2,200 kuliko amagoba ga nusu 2 kati ebibiri ebyo biba kukyajingako IFRIS eri
ogw'omusolo ogwa VAT gwe tumanyi lwakuba system eri gye bayise IFRIS. So kati tulaba nti obuzibu buli mu ba URA obutasomesa abantu nkuzena ku kiri kyegambye nti oli bamubanja milioni 12 naye wali nga tutandise okukola ku nsonga batandika omutegeeza olina okufilinga return simanyi olina okukola kino bwoba tini togikozesa gisibe ebere nga tekola kati ebyo n'omuntu wa bulijjo tabimanyi era kakasa nti abantu bangi abali abakaba n'emisolo bakubanja milioni 3 nyina mukwano gwange yalina katipa tipa nagikozesa netukange kadi nefa engine nagiteka mu garage somewhere nemala emyaka jalinga 8 tekola nemeramu omuddo nga weeri ne bambanya milioni 65 kubanga wawandisa katipa tipa bagibalanga commercial vehicle so oyina okufilinga return buli mwezi kati ye musajja watubya bulijjo ye mu mbeera ya bulijjo motoka yafa yagiparkinga yameramu n'ebisubi bamuleta invoice amino 10 amini nkaga 5 ne batandika omukubira amasimu speed alina mukyalo we mulwadde ali kunaka ni motoka leo gamba kimuna bagamba muje mugitwale emotoka gimumanjako omusolo eri mu garage yameramu ebisubi eri mu garage eri wakali eri yawo abandon scrap yafa engine na bimusobe na kitamyaka 8 tagikozesa niba kubanjako ki so kati system y'okubanja omusolo nga bagubanjiza mu office tesobola kukola naye singa ekintu banakitegeeza abantu obulungi oba oliawo kiyinza obbayamba so system ekyenso ogyogerako nti enkwata gyakwatiddwamu tiyabadde ennungi yabadde enkola ya kivandu system eno yatandika dde emyaka nga 2 emabega niyo yakyase kati baiteekamu amaanyi basuse busitusi songa ebbanga lino badde balina okusomesa abantu bagitegeere kola bweti kino kikola bwekiti kino kikola bwekiti so ndowooza nti system eyo bwetyo bwefa kyenso gyonga awo ennyini ndabyeko complaints z'abasuubuzi naddala era ku IFRIS kwennyini nga boogera ku double taxation omusuubuzi alina complaint nti ngenda wali okugjayo ebintu wembijja neyitawo ne bajjawo percentage oba 18% wemaliriza ate newentuuka mu dduuka era ekintu kyekimu nekikola ki nekiddamu nekiba ekyamazima mulimu double taxation oba okigoberedde bulungi eri gyosuubudde ebintu akugjamu eza VAT era ku nkomerero ya byonna bali abayora babala siiti wajja ku bino wasuubula kino n'omanya VAT ali eri era mba muclaiminga kati ate wano bw'otuuka kubanga baba ababanja VAT ideally VAT agenda nnyo ku muntu ono asembayo consumer kubanga kyogula olina okusasulirako VAT kati bano level eri esooka eringa emukuŋŋaanya mu ggwe ne bamutereka kati level ey'okubiri kati gwa musasula kati nawe olyanga bamujja gaba buli level bagenda bajjako ki bajjako emisolo kati omuntu wa bulijjo kyayinza obutakitegeera nnyo era kyovola baffe mu lutabaalo luno nga lugenda mu maaso atugamba abantu nti ffenna omulimu gwina kuba gwa mulundi gumu kubanga gye bakoma okulinyisa omusolo ku muntu ono omusuubuzi kiggwera mu nsawo yo ggwe asembayo kubanga bwe baba nga gwabadde mucungwa nga gwabadde olina gugula nusu 10 ojja gugula nusu 3 ebibiri bino ebyeyongeddemu mulimu amagoba gooli ne gino emisolo gyonna egivuddewa excise duty income tax biki byonna withholding tax byonna egyo emisolo gwa ali omucungwa ng'ogikoze eki so kitegeeza ki nti mu struggle eno nga bwe bagiyise oba mu lulwana luno oba mu kaweefubona aliko okulwanyisa emisolo ffenna tulina kwogeza ddoboozi limu era ekyo kintwale ku budget eri mu kukolebwa n'emisolo egiriwo egireetebwa waliwo omusolo gwe baleese gwa $75 bagwongere ku mazzi ekyo ne kitwewuunyisa ffe amazzi ag'okunywa amazzi ag'okunywa amazzi ag'okunywa gano mineral water thank you kati nga tuli mu nsi eyina kaweefube w'okusobozesa abantu okunywa amazzi amayonjo banoonya clean water zendayo bateeka mu kintu ekyo kati mu kiseera nga tutandise okwekembakemba tuganywe juzi nalabye buwumbi wuliriza bwe basaasanya promotinga clean water kati tutandise okwekembakemba tuganywe ate bagataddeko omusolo jjukira buli bayetwa omusolo nga ku kintu kyongera ebbeeyi kati ababadde bagenda okuganywa tugenda gadduka tuddeyo gaffe gali ag'obuveera n'ebidiba agose n'obusanyi awo n'okola ki noonyo
songa enkola entuufu yandibadde nti tugakendeeze nako omusolo abantu basobola okunywa amazzi amayonjo ntegereka bulungi ne batakomaawo baleese omusolo ku mafuta g'ettaala amafuta g'ettaala bagongezaako omusolo naye tujjukira bulungi nti kaweefube agenda mu maaso olwaleero mu ggwanga yono wa PDM emyoga n'ebirala nga bigenderera okuleeta abantu mu gye bayise cash economy kubanga bagamba nti abantu bakola balya tebasavinga tebainvestinga tebafuna sente mouth to hand to mouth. Kakati bw'abanga obadde omusobozesa atandika okukola afune obadde okimanyi nti abantu bannabbanja bano nti babayita bannabbanja bebayita balunkupe bwe bulwala bamuntu nga lunkupe oyo aba wannabbanja kati abantu bannabbanja bano obadde okimanyi nti bakozesa amafuta g'ettaala okusinga kakati ate boogezaako okulwana bajje mu cash economy ate botaddekera omusolo ekibuuzo ani alowooleza eggwanga lino era alowooza ati atalowooza kifuula nnenga olowooza nti kyovuga abantu bakiyingire ate kiranga kubanga omwana oyagala akwate ku microphone ate bwaba agenda ogikwatako n'omukuba obugalo n'omugamba kwatako aleeta aba agenda okiranga pa n'omukuba engalo so tulowooza nti emisolo gino emipya gireetebwa abantu tubajje mu nnyumba ez'ettaka n'ez'essubi badde mu kuzimba ennyumba eziri yaddeyaddeko ate seminti omutaddeko misolo mirala buli kasawa akekira 5 okongeddeko esente obusente obwo mu mbeera ya bulijjo oyinza okuwuza nti butono naye muganda nge lwoli bulwe 15,000 n'okubira muno waayesooka ompeereza 5 nyingira ekibuga lwetegera nti 15 sente kati bateeka akasawo lekatako nusu 5 obusawo 10,000 obadde okimanyi osobola okugenda okugula seminti onoobuleza boda ezimuleete waka nga bakusabye 15,000 tandika kwegayirira nja kukuwa ntwalira nja kuwa kati bw'otakirowooza nti 15 sente akakasolo nako katono ye bo gavumenti sente zijje wamanyi nabo bannabyabufuzi boogera nnyo twakubye omulanga ne tugamba nti bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya olwagala okutwala obuyinza obw'eggwanga lino kino ekiseera kye tulimu kyennyini kyekiseera ekituufu okuvaayo bakunge bannansi 1 babategeeza emisolo emipya egijja nekyegitegeeza 2 bwe tuba tugiwakanya kano ke kaseera nga tinafuuka tteeka naye kikwasa ensonyi ogenda kulaba nga bajeti emaze okusomebwa hasa bajeti esomebwa president n'ateekako omukono kiba kiisi ero lye bayita etteeka bajeti ebeefuuse etteeka kyobola buli baagala ssente badda mu parliament because bakyusa bajeti eri so kati lifuuka etteeka oba tukyasobola kukyusa kintu kyonna naye ojja kulaba bannaffe abali ku ludda oluvuganya oba olwagala obuyinza nga bayita ne bannamooli bayita mu kolido gavumenti eno mbi gina emisolo gye balese gikalubiriza abantu boogere nnyo naye mu kiseera kino balina okwogerera basirise bangi basirise balinga abatamanyi kikola kigenda mu maaso obadde obalaba wano kusoma parliament bangi bayita exhibition biki ekibakayanya ssente bazisa mu budget nga balaba basirise batuuse okuzirya kati baleekaana oba oleekaana ki lwaki temwaleekaana lulinga baziteeka mu budget mwaliwo olwaliro muganda wange njagala kugamba nti budget ya Uganda bagitaddemu obuwumbi 162 donation oba kugaba bugabi speaker ayinamu obuwumbi nga 3 deputy wa ayinamu obuwumbi nga 2 Nabbanja ayinamu obuwumbi nga bumeka vice president ayinamu obuwumbi 7 president ayinamu obuwumbi 10,000 bibyo ez'okugaba donation kugaba chief justice ayina mwezi okugaba police ayina mwezi okugaba obane minister wa justice ayina mwezi okugaba ku levels ezenjawulo abantu bagenda ko bagaba bugabi sente nti speaker just tukagenda agabire kawo prime minister agenda speaker muwadde obuwumbi 3 bwa kugaba bwana atukana agamba nti SB4 musimye kwata milioni 10 genda obayozeke kali waganti speaker ndo sente zaffe SB4 muwati ezo nanga abantu bali ena amulwali tumuli dagala esente ezo bazibalirira ziri mu budget yaki agamenti agaliwo atukoledde bulungi kakati jangu obukadde 5 buubwo kakati nababo bebawa aba social media aba blogger kuliteri ya chengero goberero okugaba you understand kakati olwalero ne lowoozaako bwogaba obumbi 162 obugwerawo okimanyi obogabye ani naye ngaba nayo ekyo kati engaba si nsonga naye kikulu kugaba now abantu basirise budget bali mu gikola
kasaka sera kanatuka ko kugaba kale laba speaker yambula tekiteteeyi kye miliyoni 3 omuntu alina biliyoni 3 nga zagaba omuganda okwambula ekiteteeyi ky'obukadde 3 yagaba aleme kwesiga yagaba kiseka wano kiseka bamugambako nga bamugamba nti yalya sente z'abantu abali mu ttawalo lweruweru ez'abamulekwa yababuuza nze kitange waali nange ndi mulekwa yali vice president nga musajja mukulu emyaka 7 niye bagamba nange ndi mulekwa kubanga yali yagaba nga atira mulekwa olwo speaker bw'anayambula ekiteteeyi kye miliyoni 3 ng'okayana ng'alina emiliyoni 13 ez'okugaba kugamba kiki tugamba wano bannansi tuleme kusirika busirisi bintu bino nga bigenda mu maaso because bwe lifuuka etteeka buli omu ajja kugamba eryo tteeka kati ffe tukole ki eryo etteeka kye ligamba izo sente weeziri balina ozigaba kubanga ate mazima rijja kuba tteeka so tulowooza nti ekiseera kino kye tulimu nga bannansi beeryankuta bannabyabufuzi bandibadde baviirayo naddala bali ku ludda oluvuganya naddala okusingira ddala abali ku lugoba oluteebi olwalira abali mu kyalid of opposition abakulembedde naddala because yes ffenna mwetuli ne waliwo eddoboozi lyaffe erisookera nti bali mu parliament bawulirwa mangu bali mu parliament fenga ni tetulina mubaka naye bali kati tulowooza ababaka 5-7 bonna kuba nti basirise then banatandika okusiplashinga sente bazigaba muvuye mutandika okukuba enduulu oba buyita bunnanfuusira kwegula omuntu agala akulaga nti nze nkola nnyo naye ng'akimanyi byaleeka nti bikola makulu njagala bakube emmeeza kati olwaleero njagala bakube kati emmeeza olwaleero nti bajeti ya leader of opposition teyongezebwa bajeti ya speaker y'okumuwa biliyoni 3 ez'obwerere teyongezebwa okitegedde byonna ebyokwejala byonna lidikka bazibalidde amafuta biki byonna tebikola ki tebikolwako buli mukungu wa gavumenti alina lidikka bakomishona URA ayina eggulawo ayina eggalawo owa UNRA ayina eggulawo ayina eggalawo owa NFI ayina eggulawo ayina eggalawo ba MP ab'amaanyiko ayina eggulawo ayina eggalawo bannange ba minisita ayina eggulawo ayina eggalawo bo bennyini bangi MPs bali 529 baleta constituencies endala 64 tugenda mu bantu 600 tugenda funa constituencies olwaleero baleta constituency empya 64 olwaleero bali ababaka 529 ku floor parliament bakwedda kika 2 okuteesa 64 zigenda kuba n'ababaka nazo zigenda kuba n'ababaka beegatte ku bano kati ekibuuzo bwe babanga ababaka bateeseza eddakiika 2 olwaleero nga bakyali 259 naye ate bangi tebateesa wulira bangi tebateesa n'ensonga zibalema okuggusa mu ddakiika 2 kati wali bagenda kuteeseza ddakiika emu ekibuuzo ensonga ekulemwa okuggusa mu ddakiika 2 n'agigusa mu ddakiika emu waliwo nalaba baga talk all your nonsense and I mean so eyo kati ye government gye tulimu so ndowooza nti ekiseera kino kyekiseera ekituufu naddala eri abakulembeze abalumira eggwanga okuvaayo okwogera ku nsonga nga zino eziruma abantu tuleme kulinda wali ng'ekiseera kituyiseeko tandika okwekandaga mu kolido bwe tuza press conference bwe tugenda ku TV bwe tugenda ku radio gavumenti mbi yes obuganzi tubwagala naye tukole ebintu ebyamakulu ebiyamba munnansi otabandu abasuubuzi luno nidi tululuddeko twala wano olw'ababoda wano bwe twamala tukuma omuliro tulukuma waliwo omukulembeze omuwana ekampani alubuukira tukita ne tukita naye twabaita ne tubatuuza ne mu press conference zaffe 2 boogera ensonga zaabwe buli omu n'ategeera nti kati wano waliwo ndooza mu mulyo gw'ebyobufuzi kasita baakibuukira ffe ntujjako engalo tulwanye olutalo lwa minerals wano ebyobugagga eby'omutaka obutagibwako musolo tululwanye era wetwogerera golodi mu budget ejja bamutaddeko ko omusolo waawo mutone waakiri bakoze eki nti ate abadde ayitawo buyi ne tululwanye kati buli munabyabufuzi ayimirira ebyobugagga bibeera butyaka tibiriko omusolo kati fawo nga tujjako engalo olw'abasuubuzi twalutandika kati buli omu bwe wagize era abasuubuzi ne bakyetamu bulungi ne tujjako ki so enjawulo eriwo wakati wa need n'ebibiina ebirala obuganzi tubwagala saagala kulimba naye twagala buganzi bwakiyita mu lujja nakwogera bikyamuukiriza bantu twagala nsonga bayinza otuwagira oba obutatuwagira naye ffe tukakasa nti batuzitadde ettoffaali ddene ku ggwanga lino twayogera ebyokugema nga biringanga byakubalaata naye walabanga babalaga eddagala lino lyafudde lino lyakozebwa naye nga singa twabyogerako baalinga balikuba bukubi bange so
tulowooza nti bannabyabufuzi baleme kufuuka kyesirikidde ng'ensonga eziruma abantu zigenda mu maaso tulinde kaseera kali ak'obululu twagala kamera tulowooza si ensonga. Thank you. Kati wetugenda ku budget egenda kubanga essaawa yonna maaso awo ejja already mwatandise dde okulaba ebigenda maaso n'okuba nti bigenda kugifulumiramu. Emisolo gifuuse emisolo. Budget eno erabikanga emisolo gyo gigenda kubeera mingi nnyo nnyini ddala. What is the way forward? Kakati era munansi omukubira tukubireko ku torch okusinziira ku budget nga bwegenda otambula. Ebyamangu eri munansi akulaba. Budget eno eyongezeddwa n'obuwumbi 58 trillion 58. Ekyo kireme bategeeza mbu eggwanga likula. Kyovola abanoonya buli wasobola okujja akasolo bakunyiga n'omusayi bajja gguba kamamu omusolo bagwetaaga. Era abasuubuzi temweyibaala ekyatuuseewo kalembereza katono. Nkigerageranya nga n'okugamba nti embuzi eno tugire ku Christmas kwennyini watugire ku Boxing Day. Oyina agamba nti tugire ku Christmas abanyi bagana edda tugire ku Boxing Day. Koma nagamba nze nfunya ekiteeso ekirungi tugire ku lusooka omwaka. Tujiweye naku mukaaga. Space ya wiki emu naku musanvu. Mukaaga ekole ki? Kibata kijjawo mbuzi kuba nti egenda kuliibwa. Ojongeza obongeza wiki emu nengenda okukola ki? Emisolo tegigenda kuvaawo naye eggwanga kituufu tesobola kutambula nga twali misolo. Naye tukitegeere nti teri nsi mu nsi yonna ekulaakulanyirwa kuba esoloozaako emisolo mingi ku bannansi. Ensi kyekola egaziya nsalo za kufuna. Kankuwa ekyokulabirako tutandike n'emisolo gye twogerako. Bwe gibeera emingi abantu batandika okubanga tebakola magoba ekivaamu kuba kuggalawo bizinensi. Ekisembayo kubanga tolina bw'osolooza. Omwo mulimu okubeera okuba nti abantu batandika okuba unemployed nga tebalina mirimu ne bafuuka abasabiriza. Kyova olaba olw'okuba nti abo bateekereyo okufuuka abasabiriza tulina donations za 162 obuli mu budget nga zigenda baza kugaba abo abanaafuuka abaavu bagoye mu bizinensi ate bagenda bakuwaza bamale babagabire kati atuneze babagabidde ate ogenda ng'oziwe mu VAT kubanga w'ogula era olina okusasula omusolo ku ze bagabidde. Now ekirina okukolebwa kyekiriwa kwe kuba n'emisolo nga misaamusaamu egisobozesa bannansi okubanga basobola okukola ne bafuna. Bwe basobola okukola okufuna kitegeeza bagenda kufuna amagoba era bajja kuba balina obusobozi obusasula emisolo egyo emisaamusaamu. Therefore gwagenda okusolooza ojja kuba olina kinene kyosolooza. Olwaliro abasoloozebwa emisolo mu ggwanga bali ebitundu 2 ku 100. Ebitundu 4 ku 100 tebiwa direct taxes. Kati ate 2 ku 100 abawa direct taxes kuliko 5 bokka abasoojjwa mu butuufu bwagyo. Oba ntegerekeka abajwa mu butuufu ali ebitundu 5 ku bitundu 2 ebiwa kuliko 5 abajwa mu butuufu bwagyo. Kitegeeze 15 biwa nesi mu butuufu bwagyo. Now eyo economy ebanfu. Tutunulira miwaatwa sente za government z'ezomuliwo omusolo wezonoonekera. Nkukubiddeko ttooki mu bunene bwa parliament. Njaga otunulira tuna districts 149 buli district ne chairperson n'emmotoka n'amafuta ne allowance z'abakansala town clerk RDC omumyuka we DPC n'ebirala byonna administration costs zifuka too much kubanga districts oyina nnyingi. Ekyo kimu lwaki tuba nazo zonna nga tezeetaagisa. Bw'ogenda okwetegereza district ezimu nga zenkanankana ng'omuluka guno gwa Lubaga nga district namba. Ne lwaki kikolebwa okubasanyusa. Mutujjukire mabega eri abaaliwo nga twetegereza omusajja yali emmese nga basaba district olw'okuba ali emmese Museveni asalona wa district kuba alidde emmese yikalakasizza. Abaka baminisita olina 42 bonna baaki buli omu alina liidika alina omusirikale amukuuma alina dereva n'ebirala byonna byaki. Parliament nene nnyo baminisita bangi nnyo baradisizi bangi nnyo abayo b'amagezi bangi nnyo. Kati ebyo byonna bwe tuba tunoonya ssente ezinaava tulina kubikendeeza kyekiri practical. However tekijja kusoboka kubanga ekibeezawo ebyo byonna tuba tukola byabufuzi ebikuumira mu Museveni mu ntebe. Consolidation ali mu consolidatinga buyinza bwe anyweza ntebe kubanga anoonya bana bamunoonyeza akalooyo muwe kika muwe kino
bana ba Piero Yuhanga badde bansibye akanyaga nkoze ntya nno ono kamwe bwa minister n'oli wa minister n'oli wa minister ono abere mu wa magezi ono kadde mu wa CDF oba ntegereka bulungi kati niwesanga ng'ofunye ebifo bingi kubanga olina bw'osanyusa Buganda eno teyannonda bulungi abeere basinga okunnonda kambwe ba minister 5 kakati bali eno obwagizi nyina butono eri Kantemeteme district endala gye nafuna abaka abalala abangi so olwokuba tuli mu byobufuzi ebyokunyweza entebe tetusuubira ebyo byenjogeddeko kukolebwa niba oliyo ebisobola okukolebwa ate nabeera nja kumalaga nayo tebisobola kukolebwa ng'okulwanyisa obuli bw'enguzi gwe lowooza ku budget gye batugamba nti trillion 11 zibbibwa buli financial year naye nammwe ne mugikola ne mugamba nti tukoze budget ya trillion 5.8 naye nga muli very sure nti 11 zaakuliibwa nga mukola budget nga mutaddemu ez'okuliibwa nga nemuzimanyi trillion 11 zo zaakuliibwa ago mateeka era ne mukakasa nti mulina kyakukola zirina okuliibwa ntegereka bulungi so lwaki wandiwadde Lubowa eddwaliro obumbi 6 naye ng'onoonya n'omusingi we gusimiddwa nga teguliiwo ne buli supplementary ejja bagyongera lwaki wandiwadde atya sugar obumbi 520 nga tewali mpeke ya sukaali evaayo naye buli supplementary ejja era olina okugyongera lwaki wandiwadde roko obumbi 202 n'omala ogiwa obumbi 202 ogizangulu nesibako ebyayo negenda notagibuuza ye ate owaye gwe tuwadde akasente okola ate lwaki ogenda sente yazireka ekyo nawe oli munoonyerezo nakibuuza obumbi 202 n'omala obugiwa nemandega nti nyenze betusonyiwa emisolo bangi tuli mu trillion nga 7 mu tax exemptions naye emyaka gyabo bebasonyiye emisolo 10 egigwako mu myaka 5 nga basibanga bagenda abalala batasiba bagenda nga bakyusa erinnya lya kampani nga baddamu basaba okuddamu okusonyibwa emisolo ng'era baddamu bagibasonyiwa mu linnya eppya kakati ffe tuli gavumenti kikaaki etasobola kulaba ebyo egyo gyonna miwaatwa giri awo kakati bwe tubanga tetusobodde kutula ku nsonga bwe zityo ojja kwesanga nti ojja kama mu Nansi omukamemu amazzi agali mu mubiri entuyo zimuggwemu n'omusaayi ogunywe okima amagumba osigayidde okukima amagumba nagwo okugaseesa so ewava sente gavumenti ebyobugagga ebyomutaka birimu sente Diamond gold mabo tulina bingi nnyo mu Uganda wano bingi nnyo gende Karamoja bingi nnyo naye lowooza ku mmwanyi bw'ogijjako 2% gold n'omuggyako 0.001% no temwagala kusoma genda olabe gold baali bamuggyako $2 kilo ya gold egula emitwalo 6 kati njagala okizze mu percentage ombuuze percentage 0.0001% naye mmwanyi ezaffe nga kilo egula akasanvu bajjako 2%. Ennuuni kilo ennuuni eri wakati w'emitwalo 8 n'akakadde kilo ennuuni bagijjako emitwalo 8 guli standard mitwalo 8 kilo egula akakadde bajjako emitwalo 8 kilo egula milioni 19 oba 22 bajjako emitwalo 7 nkiddamu kilo ennuuni egula akakadde kamu bagisolozaako emitwalo 8 kilo ya gold egula milioni 22 bagisolozaako emitwalo 7 kati ekikaanya abasuubuzi unfairness lwaki olitaguwa lwaki tuleeta ebintu byemu nga ye tasasula lwaki nze nsasula so omusolo si lyekkubo lyokka natandise kugamba tugaziye ebyenfuna by'abannansi bakole emirimu egivaamu ssente bajja kusobola okusasula bakuliyetinga emirimu buli akola omulimu alina kapasite esasula buli wabeera nga bangi abatalina mirimu n'emisolo batakola ki tulina bino tebyetaaga bakugu bintu bya bulijjo byangu nnyo so gavumenti wesobola okujja ssente wangi naye lowoozaayo ekirala wokibaita commitment fees tulina ssente ze twewola
ebweru w'eggwanga wetwogerera olwaleero bangambye tuli mu trillion 18 sente ezo twazeewola naye tetuzikozesanga kankuwa ekyokulabirako kozi wangambye erinnya ani abasiddi abasiddi nzigyewuwo nekugamba mpola akakadde njagala genda njagala kugula ntebe za waka kati nokkiriza noka processing nonga nti akakadde ko nakamaze kanone eka nennindamu kati ninzija nkyamala kutereeza eno waka wiki bbiri sente zo nongera zigabira abantu muganda wange tokola ki kankuweerezeko 5 ku simu wano sooka ogumemu nzija nenkwate kankuweeyo omutwala awo gumamu tozijjawo bambi nyamba nkyajja omwaka gumu kati kyebayita commitment fees twakkiriza looni okugitwala naye tetunagikima kati sente zaffe nozitukuumira naye olw'okuba tukulemeseza oziwa abalala tukuwaayo akasente okuzitukuumira nga ziri awo mu bumpimpi tetusasula looni ate tusasula interest ya looni eyo wabula tukuuma ebbanja letunajjayo tulisasula lireme kuvaawo ng'ate era ne bwe linavaayo era tulina kati bwe tunaamala okuvaayo tusasule sente zino interest ku bbanja eyo n'ebbanja lyennyini tuli mu buwumbi 12 ze tusasula 120 billion ze tusasula olw'okukuuma ebbanja libeere waawo ku zino ze nalabyeko that commitment fees 120 billion commitment fees kati sente ezo kyezisobola okukola kinene nnyo omanyi bwe tubyogera bifaananga ebyangu naye omuntu andaba biliyoni emu erimu miliyoni 10 biliyoni emu erimu miliyoni 10 kati biliyoni 10 zirimu miliyoni omutwalo gumu akati kiregeeza twogera ku miliyoni emitwalo 12 miliyoni emitwalo 12 ze tusasula okutukuumira ebbanja lyetunaatwala nga tetunalitwala naye ekibuuzo lwaki sente ezo tuzeewola nga tugenda zikozesa lwaki tumala kuteekateeka betugenda zikozesa nitweka tuzikima naye ago gonna malya ga nsimbi abazannya omuzannyo ogwo bo bagufunamu era baguma gubakolera so kyegambye nti kati bonna abaleezo sente n'ozijjayo obaleezi ena mu nguzi endala tulina ekitongole ekibayita UNRA ekitongole ekikola enguudo kisasula emiliyoni 5 nga kisasulira ba contractors abakola emirimu naye nga tebabasasula nga sente zaabwe abantu abo babanja mu kubanga babanja UNRA UNRA bagamba sente zammwe tunazifuna mutusaasire naye ka tujja tubawayo ka bwasiisi tujja bawa buli mwezi basasula miliyoni 5 buli mwezi miliyoni 5 tulindeko tofaayo tujja zikuwa so bali mu buwumbi bungi obabanjibwa actually bali mu trillion nambe babanjibwa ka trillion eyo jiba servicing ne miliyoni 5 ebbanja weriri naye no mujina muri ali akompola mutujja abali balideko mu hotel ennungi wayo kabaita ka starter girango oli ali akawo tulete mmeri akakutegeka bagira babo waya ka center akabategeka okufuna sente zaabwe kati eggwanga litambuzibwanga eyitalinaako ba planners so kubanga omuntu yali badde agamba tukaanira emisolo sente ziveewa naye nkulaze ebituli bonna sente ozikola ki tukola amasannyalaze megawatts 125 ne tukozesaako 740 bale ekibalombulye balance aliwo 125 tukozesaako 740 ekitegeeza tusigaza tukozesaako 7 mwana ate 720 wasigalawo 5 nga muzizo ezitamu kati ezo tusasula amasannyalaze ge tugenerating oba ge tukola ne tutagakozesa gegano ebitano mu mmeka ge mbadde njogerako ge tuyita surplus agali mu surplus okay ogatukuumira tumaze ogakola eri niyo ogatukuumira nga weegali tugasasulira obuwumbi 3 buli mwaka kati ati byewunyisa byonna bisanga Uganda byekugamba va wano oba ndaba tandika oteekemu mu surplus olabe amasannyalaze tukozesa genkana ki
tugenerating agenkanaki bakulage ne cost agenfisi getubana tulina okugasasulira bagakuume naye tulina ebitundu bingi nga tebalina n'ebirala ebiina nga birina matono nga babyongeza ne kerosini naye tulina n'enfisi kati lwaki amasanyalaze gano gonna temugateeka ku grid mu kifo ky'okugasasulira bagateeke ku grid bagakozese era mabega otwa tugenda kugula amasanyalaze kati ebyo bibuuza atulaba emabega otwa tugenda kwewola amasanyalaze Kenya atugenda kusasula amasanyalaze okuva e Kenya naye nga amasanyalaze getwagala okujja e Kenya ate ffe tugabawa naye bo ku nfisi yabwe gye tubawa ate batuweeko balabegamba tekisoboka kakati eno gavumenti eddusibwa ba mafia gavumenti gye tulimu eddukanyizibwa ba mafia so bwe twogera ku nsonga zino tetwogera kubanga gavumenti tujagala ate bye twogerako fa opposition sife tukola ripooti ezo ripooti zaabwe genda mu ripooti za Bwita General ogende mu ripooti ya Bank of Uganda ogende mu zaabo sojja kubisanga byonna gyebiri naye weebuuze abatukulembera tebabimanyi ebibuuzo badde ombuuza nti lwaki ssente zetusasulira okutukuumira amasanyalaze tebayisasula mpola ne tuteeka amasanyalaze ku grid abantu bagakoze kyogamba bo tebalina bwongo obwo naye balina ensonga lwaki bwe tebalina otukuuma so gavumenti eddukanyizibwa bavanduzi bayaaye baluvu abatalumirizibwa ggwanga ku budget yawo enatera okuyita ba MPs baffe balina kye basobola okukola betwasindikayo balina kye basobola okukola ne batukendereza ku musalaba ogujja Munnayuganda gwagenda okwetikka wenatandikidde nti ekiseera kino kye tulimu tulembe kulinda mu babaka ba parliament nga budget emaze okuyisibwa mudde mu korido ku TV ne ku radio mu kuba enduulu nga gavumenti bwerese emisolo emipya ekiseera kye kino okulinnya ku mmeeza nga bwe mwagalo zirinnyako tuwakanye emisolo egireetebwa bw'omala okulaba ebituli byonna ssente wetuzifiirirwa tewali nsonga lwaki weesiba ku kyokubinika bannansi emisolo teeka obutesi mechanism teeka obutesi nkola eziba ebituli ssente wezibulira ebyo ebinene ebitajjula kubanga newankubadde bannaffe babba ssente nibabba bazitwala wa eyo watajjula eyo babba zebatwala ewatajjula kiki so ekiseera kyekino bamemba parliament njagala okwebaza omubaka Nsereko nalabye submission ye mu kufula parliament it was very thorough tuzibe emiwaatwa gino tugaziye ebyenfuna by'abannansi nkakasa bulungi muganda wange owaga akagwawo agaliwo tekikosa kuwa musolo ne buli lwoguwa nga tolaba kye gukola kye kikunyiiza eddagala mu ddwaliro otuuseeyo teri ddagala ku ssomero abaana basindise tebasomye ovuza akamotoka ako bakapiki ne bokutambuza ebigere olaba emabegaawo mu ndeebo wano omwana yalinya mu kinnya kino ebinnya ebyannaaka ne kumenyekane nibaleeta n'ennyondo okutemawe butemba kujjeyo ebinnya biri makubo ab'ebigere babigwamu abapiki ab'emmotoka kino olaba n'ennyonyi nazo zigwamu amafuta jjukira ennyonyi yaffe yagwamu amafuta n'ennyonyi negwamu amafuta bannayale Uganda kyeno kugamba no this is too much so ababaka balina kye basobola okukola naye basobola kukikola mu kiseera kino nga budget terinafuuka tteeka kasani naafuuka etteeka kujja kuba kwogerako bwogezi lwaki tusobola okwogera kati tulowooza nti balina kye basobola okujjamu okubaako kye bakola sipiika yakugambye alina ente 2,000 naye talaba yamusolooza musolo akatunda amata nyama alya kolaki azitunanga bwayagala talina musolo kati tutandika okulooza ku bintu ng'ebyo lwaki osolooza emmwanyi nga tozisolooza njawulo ki wakati w'ente n'emmwanyi emmwanyi bazijjako 2% ente bazijjako musolo ki amata bagajjako musolo ki naye kaawa bamujjako omusolo n'emmwanyi obumwanyi bazijjako omusolo olaba ne bwoba otemya enku bazisoloozaako omusolo naye ente terina musolo gwegivaako so tuteekewo obwesimbu n'obwenkanya mu bannayuganda mu nsonga y'ebyenfuna tuleme kwekyawa kubanga wetugenda tufaanana okuba nga eggwanga lino abagamba nti tulina abantu betukolerera nti gwe munnansi
atali wa lulyo olwo gwoyo okukolerera olulyo olw'abalangira n'abambejja lwolubeere nga lweyagala kyenjogera nkakasa abatula bamukitegeera bakimanyi bannansi tetuliwo okukolera lulyo lw'abalangira n'abambejja bokweyagala mu bizinesi ze balimu bye batawa musolo ebizimbe ebyabo bye bitawa musolo ku mmotoka balina nnene nnyo kugamba bannansi tuzuukuke nga tutuuka okumaliriza olunaku olwaleero nga tuvuddeko mu buufu obwo service award service reward oba service award okusinziira bwe nnalabye emabegakaawo waliwo omukulu eyagiweereddwa omulala mu kumuweebwa nembuuza egenda kufuuka kati legit kigenda kutuuka nti kati service award eri legit ndowooza ekintu ekyo tekyatandise eggulo nzijukira sekandi Edward Kiwanuko w'ekitiibwa yali speaker emmotoka egyo yalina yagisigaza era ne bamuwa n'emmotoka endala abaali ba speaker bonna babagabira emmotoka abaaliko ba president abantu bwe baabawa emmotoka okitegedde yali service award kati kino kimwogerako kino ekyabadde ekyokitiibwa Mpuuga Nuupu kyeyabaddeko mbiyita bya bwewussa ebintu no bibaddewo teri anyega ebintu nebimu bine mu ssemateeka awummula bw'ati aweebwa package bw'eti biri mu ssemateeka wa ggwanga anti obuzibu waliwo okuteesa kwaliwo nga omuntu ekisanja anti kakati kati ekitongole ekyateesa parliamentary commission erina obuyinza bwagiweebwa mu ssemateeka nabwo okutuula nga bweyagadde era nga bwesazeewo negabira gweyagadde era nga bwesazeewo kiri mu ssemateeka kati enjawulo eriwo kwe kwagala kikolamu ebyobufuzi bye twagala yenjawulo yokka eriwo olwaleero tuba tutandika nkugambye tulina obuwumbi 162 bwakugaba kati ezo ziteeka mu kategori ki 162 billion zenkanakana miliyoni 5 zitwogerako kwegamba amaanyi n'ogateeka ku miliyoni 5 obuwumbi 162 nga bugenda obadde okimanyi nti mu makkati nga tukayana eby'emiliyoni 5 bayisa supplementary budget ya trillioni 3 ezakola ku bino ebintu bya naamu na biki esente zonna zaaliibwa tewali nazibuuzaako njagala onoonye budget eyo gibayisa supplementary budget bona batogirina jaginonya njikuweeko ogenda onoonyeko item per item twalina okuwa lubowa sente bweziti twalina okuwa bano ogende katonaneko okukola audit oba sente ezo baazibawa naye zaayisibwa era zaafuluma tewali nakiriko teri akiriko kikyenjagala mu kino kikyenjagala okulaga tusooka n'okolayo akagambo service award because ka attracting attention naye bw'oba totunulidde service award nofuna ekifaananyi ekigazi nti bakubyeko emiliyoni obuwumbi 3 trillion obuwumbi 3 bwagendedde mu naamu ne G77 obuwumbi budget gendo ogifune otule item per item kati ogenda ononye bagamba nti luwa tujjajja olaba yafuna ono tujjamu olaba yafuna recently mu supplementary budget mwali mu 37 billion nga ziwewa lwabwo ogwo promotinga kirime kya mmwanyi ne bagatako akagambo classified baziyisa mu kitongole kya science and technology eza mmwanyi zayitira mu science and technology lwaki baziyisa mu National Coffee Development Authority kubanga za mmwanyi lwaki baziyisa Ministry of Agriculture kubaza mmwanyi ne baziyisa science and technology ani batekako classified kati oli muzibe wa kika kyalwanira miliyoni 5 ng'obuwumbi 37 biliyoni emitwalo 3 biliyoni emitwalo 3 ziriibwa kakati tulina okumanya kye twagala nze sizanja bya bufuzi bya kukyamukiriza ekyokubiri ensonga eyo bwe tuba tulaba kakati kyawedde kyekiddako kyayogeddwako yaweebwa service award hakati kyekiddako twagenze kuba ndongo tuli mu bivulu kati Bungereza endongo ekaaba tujjako dictate endongo ekola ki ekaaba kyawedde miliyoni 5 service award yawedde kati endongo ngemazo service award ngemazo okugwa kadde tukube endongo yatandise okukaaba olwaleero luno tuli mu ndombolo ya solo tujjako dictate so tuleme kukola bya bufuzi bya bukyayi tuleme kukola bya bufuzi bya kusiiga nziro ekyokubiri
bwe tubeera mu lutalo lw'okwenunula nkitwalanga abali mu kusamba omupiira goolo ogirengera weeri era oguyina gwoba olemezaako amaaso totandika kumagamaga bukoloboyi kaboloboyi kakubibali omupiira wansi guli ogulaba gwoliko ate omagamaga osooka onogwa kakati ati wuliriza Museveni gwe gwotereza Museveni olera kufuza emyaka egigenda 4 bwe yali anoonya obuyinza olwaliro bwaliko alright yamenya banka biri mu kitabo kye sowing the mustard seed bamenya banka ne bazibba ne batema amatooke ne bali enkoko n'ente eby'abantu because balina cause tebamagamaga nti ate kakati ate gwe buwaneesa ate netooka ate wakoze bwoti paka nga amaze okuteba ki goal kati bulonda mbina amaanyi gooteeka wano njagala kulaga nti amaanyi gootadde wano ng'okuba ono basaavisa award we miliyoni 5 mu makati bakubyeko biliyoni emitwalo 3.7 bakututeko triliyoni ziri 3 ono lwabwo ng'atute biliyoni 3.7 mu makati eno ebira bitambula right Piero yue formulatinga n'obwa minisita bagibuwadde bafunye n'obwa CDF gwokyali ku miliyoni 5 byokola ki byolwana bano bali mu kwenyweza register bali muzizza bujja bagaye balina miliyoni 18 toni na bwobo buzibuze miliyoni 18 zavuddewa tuli batuka balina miliyoni 12 akalulu okugwa bafuna miliyoni 6 akalulu okugwa balina miliyoni 12 ze bawandiisa akaluka go balina miliyoni 6 n'emitwalo 3 endala zalagawa just bakumanaging kati tosobodde kutwala budde bubaga miliyoni 18 bategeeza ki nzo okukikutagululira nkutegeeza nti bakuteekateeka kubba bamala okubba bagende after all twabagamba tuna miliyoni 18 nabuno miliyoni 8 twafunye zabadde ntono abantu bafutumaine kyabaddeko bakuteeka ku line batandise okubateekateeka kati kwa mufo ky'amaaso galemeza ku mupiira bagenda kunziba oli ku service award really that is cheap politics cheap politics by the way on a serious note wetutandikidde ebya service award muhozi wabadde Masaka ngatongoza Piero yu mwafunidde oba CDF mubawandiikidde abenaare mubona ne babamale uninterrupted bwe kugamba nti service award was a ploy or was a diversionary act ompakanya byonna bamaze okubimalayo service award egenza okugwayo nga bamaze constituting cabinet ba minister abapya bebawadde n'abalala banyozeza ekintu kyabwe CDF muhoza ku mente ya taata byonna bamaze okubiteeka obulungi kati ndaffe service award ne tujjako kekigere mu kujjako ekigere tuwise tugenze Bulaya kuba ndongo kyawedde kati gwe tukubeka enfuufu tunonye ka sente so ebyobufuzi bwe bite ekibuuzo bigena tugisaako omusajja nga bwe tumuyita kati atezo wanidi bwe nayogera nti gwe tolina mandate abaga gwe tolina mandate fe tuliko waliwo abaliko baga fe tuliko fe tukulembedde fe tuliko gwe tolina mandate yogera yo ina abaka bameka mu parliament nti sina yewe wakwata kyakumeka nti mukama wange tewali kati sirike gwe ebyo tujabira fe tukola ki fe tuliko kati kyovola aba abaliko nze mbakubira ddala ku mutwe baddemu amagezi balina okukola ebyo ebinunula bannayuganda kubanga be baliko nawe okimanyi omuti oguliko entontogolo gwetukubambayi kati wagwogi oguyina tujja kukuba omuti ogwo paka ng'otedde mu layini otegere nti olina kununula bannayuganda so sikuba ndombolo ya solo bannayuganda tebalondangako NUP kuba ndongo bagirunda kubanunula mu byabukulembeze mu byanfuna n'ebirala all the time bwe yali agenda okutakula olutalo yava Bulaaya najja nalutakula n'alinya n'addayo nakomawo najja naluhunzika bali abenaalimu ne bakola ebyabo kati yaziyo mu ndongo olwo nunula bannayuganda Besigye wabaledde mu kaweefube ng'anula wamulabako mirundi emeka ng'ali mu ndombolo ya Soleil Museveni mu biseera bye bakuga bali amaliba basulanga enjala bakola byonna abantu bafiira mu batambulanga ebigere ne bizimba n'okufa ne bafa paka lwe bakwata obuyinza batandise okutubba ssente kulinya nnyonyi kugula bizimbe kwambala biteeteeyi bya miliyoni 3 nga bamaze kukwata buki olwaleero kifaananyi kiggwe kyolaga ggwe omununuzi w'abantu era nga nze nkugoberera ng'okyakola ebyo nga n'abaana be basibira oleme okukolawo akatiisa okubajjayo balamu bwe yasituse nabo ne basituka
kati chief politics so tumwagala twagala consistency ku issues ekinjogeza bino kiki kubanga bino kati tuvudde mu katiba kali kitwatandikidde tuli ku byabufuzi kwa byebino okununula eggwanga tetugenda kufuna byanfuna bitebenkedde nga tukyalina abakulembeze be bamu ababbi tulina kubalwanyisa kubajjawo ate ffenna nga tukola kye tulina okukola naye so si kuba nti nze nja kuddawo neererejje n'ez'okulya sirina n'ezintambuza sirina ate omulala ye alinamu excess ali mu kulya sausage ali kuzipiza naye mwena muli kutalo ki ate yaliko so tukole ebyobufuzi ebiwa direction bannayuganda n'ovaayo n'ogamba tosobola kuwangula Museveni mu kalulu nange nakitegedde kooti zonna zize abakalangirira babe byonna byakiyaye mukaaga n'ogamba naye bw'alemerako tugenda kuddawo twesimbewo tumuggyeko luyale tetulina bweba amagezi oba besi tojjukira bwe yagamba luli ku 2016 sigenda kwesimbawo bwe yamala nga tali ku baloti kati nze nkola yebanne byobufuzi yo kinanfuuseyo sijagala. Let's be consistent. Bwe tuba tukkiriza nti tugenda kwesimbawo naye mu kwesimbawo mwe tuba tusalira amagezi kye tuba tukola message eberenga eri clear tugenda kwesimbawo naye mu kwesimbawo mwe tugenda okuleetera obukodyo okusala entotto okujjako omuntu ono oba tetugenda kwesimbawo completely katukole ebirala byebiki gwomanyi tuzire gwomanyi kubanga Sudan government okukyuka tebamala genda mu kalulu ate tebamala kuzira Egypt tebamala genda mu kalulu ate tebamala kuzira genda ne wale wona gibavuddeko tebamala kuzira tebamala genda mu kalulu olwaleero gwo omaze okutegeera nti mu kalulu tewakola ne mundu oyinza okukwata ondazifuna ezimala magezi kigosaze kyogamba okukwata emundu n'okwesimbawo byebyo kaweesa okusulya ku gavumenti eno fobongo waffe tetusobola kulowoozayo kirala kati ebyo abanoonya okutwala obuyinza bye tulina okwesibira mu kasenge abantu bataanu tebikolebwa abantu bangi mu gavumenti kye tulina okukola mu mawakitegedde kye kino tukkiriza lyekkubo buli mwagenda alumbe mu ngeri ye bwe tugaye tugenda kwesimbawo nti naye tugenda mu kwesimbawo enkola yaffe egenda kubeera bweti nye si bino ebyekiyaaye si byakiyaaye kale atweyanza nnyo akaddeko mukulu ojja kugenda maaso n'okuba nti otuwa obubaka obusembayo tuve wano ebigambo bigambiddwa ddala obubaka bw'obusembayo ebigambo byenjogedde manyi bigenda kuzingamu bigenda kuleeteramu embeera naye mbyogera mu mutima ogulumira eggwanga lyange Uganda mbyogera mu mutima ogw'obununuzi kinkwasa ennaku nti nze ndi muyivu otwasomera ku university ffe twasomera ku ssente za gavumenti kubanga ye policy abaana bebayita abagezi gavumenti yebaweerera omwaka gwaffe ndoza bayinza abaana 10,000 mu institutions zonna naye bwe kiba gavumenti alina busobozi busobola kuoditinga okuva lyatandika okuweerera naffe nga tunakuyingira abaana abafa buli mwaka waje balaga ndowooza nti kyannaku nnyo ne babeera nga bali unemployed ne babeera nga bali abatayaaya abalala basanga bazze mu bintu ebitaliimu naye nga bagenda mu ssente z'omwewa omusolo so ekyo kyennyamiza nti tulina gavumenti etali ku mulamwa etali ku bantu so buvunaanyizibwa bwaffe bannansi nga tetulinze kugoberera matovu nze ayogera tetulinze kugoberera Kyagulanyi tetulinze kugoberera Kabuleta tetulinze kugoberera Besigye wabula ffe nnyini twekolemu omulimu nga ffe tuyita ate gwe twagala atukulembere ajja atuwe guidance Sudan okujjako Bashir okwekyanga kwali mwana wa myaka 21 omuwala ne bannabyabufuzi baaliyo nyisi bwe bakulembera utabaalo fuba ogwaffe gwakuwa bubaka eri mmwe abatulaba mwe abatulaba ogwamwe gwakwekolamu mulimo sinna kindi ffe tubeegatteko bwegasi lutabaalo lulimu obuwanguzi lutabaalo lw'obuwanguzi naye kasita olinda matovu akukulembere kitegeeza agenda kutomeza naye twempawalinga mwe bannansi mutegeere ensonga zino nammwe mugambe nti ekimala kimala bw'abanga omubaka waffe mu kitundu gwe tulina wa paalamenti tumulaba nku bw'ateesa
katukere uwo tumubuze gwokolayo ki tutandike n'oyo oteesa ki gwe biki byoteesa tutandike n'oyo Ese. kati we bamunamuteekako embeera kitegeeza mu mukulembedde mu geemu eyo agenda babuuza mwagala ki kino kyetwagala era mujja kusimba naye bwe tunaalinda okulowooza nti Matovu yagenda otuggusa Besigye yatuggusa Kyagulanyi yatuggusa buli Matovu Besigye Kyagulanyi kabuleeta lwanaakola ensonyi oga mulaba so tulowooza nti ffe bannansi ffe ffennyini nze sikera nko ku makya ne nnondebwa abantu bangi nfuuka omwogezi wa need ekibiina kino ndi omu ku bakitandikawo nga ndaba nteekeddwa okwenyigira mu lutabaalo saalinda muntu kunkolamu mulimu era olwaliro omulimu ngukola ate sinakola ki sinakakkana kuba nanoonya bwenyina okukola omulimu nammwe buli omu waali oba oli wa boda oli wa taxi abasuubuzi mwakirazeeko naye singa abasuubuzi kye baakoze aba taxi mwekalakasa ne mutasomba bantu n'ababoda ne mwekyanga n'abasawo ne mwekyanga n'abasomesa ne mwekyanga ne mugamba nti gavumenti eno twagala eveeko nkakasa singa olwera eddoboozi eri oligamba tutuule tuteese tulabe ekyokukola mugamba ki nti sooka osatula akakiko ka kabineti yiwa baminisita bonnaffe okuteesa naye pulezidenti yiwa kabineti teri kuvuga wa boda teri wa takisi teri agula dduuka teri agenda mu class teri agenda kujjanjaba muntu akanyola kabicha ka weekend nkakasa bulungi kabineti ene esatulwa netugamba waakiri tufune gavumenti y'ekipooli tuleete abantu abatuufu tubateeke mu bifo ebituufu bawe service delivery ntuufu naye olwaleero tulina abantu olw'ekikula kyabwe olw'eggwanga lyabwe olw'okuba be bali okumpi n'omukulembeze w'eggwanga oba mikwano gya mukulembeze w'eggwanga be bali mu bifo newankubadde tebalina kibasobola kukola so nsaba bannansi tulabe bwe tulina okweddiza ensonga zino tewali agenda tukulembera mwatugguse ffe tulina okweggusa ffe ffennyini teri mulala kyola mbadde gamba oli bw'anaagenda okukuba endongo mujja muyinda paka lwanadda abawe ekiddako naye singa mwe mba mwekolamu omulimu bamugamba bugambi nti eno kyakutte dda oyo omuyaayi ayinza okujja sipiidi wano nga kyakutte n'obwo obuvulu tabukubayo bamugamba nti eno kyakutte sipiidi gyaleeta naye kati amanyi alina okugenda okukomawo yalina obbawo ekiddako nammwe omulinzi abawo ekiddako akati nze bwe mba ndi wano kabuleeta nga tangambe ekyakukola nyina okulinda aye kati Matovu ojja ku addressinga press I mean that's not the way to go nze wampise kuvaka because olina byagala nziguse nazze mbikole regardless oba transport aneta no basina I said I have to go kati gwandaba ekyo kyolina okukola buli omu buvunaanyizibwabwo okulwanirira eddembe kale atweyanza nnyo tweyanzeege atubadde ne Saalongo Matovu mwogezi w'ekibiina ekya Need Party abagamba nti money in your pocket sente mu nsawo yo abasiddi omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo ogwe mukutu kwe tuli genda maaso n'okuba nti olikinga vidiyo eno. Thank you so much. Mbeere bulungi.